This is from Patilla in the day, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwanirizaako omulungi mwagara aje komedeko wenjini nkwebazaako jutusako engalo josinzira okubanga ate okakalabya baganda baffe abayisiramu bali mu nnaku na nnyike ya kitalo ddala oluvannyuma lw'amawulire ag'okutunda omuzikiti gwa Gaddaf okutandika okubanga ate gasaasaana era nga wenjogera bangi bavuddeyo okubanga ate balaga obutali bumativu ku nsonga eno. Omuzikiti ogwogerwako gwe Nidwanga ogwa Old Kampala abasinga obungi bati bagutegeera fact being nti guli located mu area ya Old Kampala ku kasozi ka Kampala so nga ate abandi bagumanyinga omuzikiti gwa Gaddaf oba Gaddaf mosque fact being nti gwazimbibwa omugenzi yali president w'eggwanga erya Libya Muammar Gaddaf mu mwaka gwa 2006. bwe tutunuulira population y'eggwanga lyattu Uganda yasa okusinziira kuba bibala mu mwaka gwa 2014 batutegeeza nti baganda baffe abayisiramu bayimiridde ku bitundutundu 13.7 that is 13.7 of the population eya Uganda. Weewaawo omuzikiti ogwogerwako gwe gukyasingira ddala obunene mu ggwanga lyattu Uganda ko wamu ne East Africa okutwaliza wamu era nga guno gwolaba gutuuza abantu abawererako ddala 1,806. Okiwulidde ekintu ekyo muzikiti munene nnyo, muzikiti gw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Weewaawo baganda baffe abayisiramu bavuddeyo bwe batyo ne bakiikira ensingo omukulu amanyiddwa nga Nakibinge ku nsonga eno nga bagamba nti si mwenkanya n'ebigenda mu maaso kubanga ate mu abiri oba abitaddemu omukono era kubanga ate nkutussaako abamu ku Bamaseeka abalaze obutali mumativu ku nsonga eno. Oba oyagala oba toyagala ojja kgenda wangala ng'omanyi ebyo ebibanja by'olimu n'owetaawe wakaawo n'ogenda n'otula mu ntebe n'olya by'olidde wajja kubaawo abalala abasulawo ng'ate si baana bo yadde bazzukulu bo ng'ensi yasulwamu dda wayinza n'okuba esamba y'ebikajjo. Ani akyajjukira Amini ya jamaa olusungu lufunaye nga lutuufu mu byakola. Aboogera olulamu batukolera ebifu, aboogera olufu baakola ebiramu. Lumu muganda wange enjuki zaakola olukuŋŋaana ku muti kera okunyumiza abantu kasitoola ako zonna ebbendobendo seeka lino lyonna lyatwala. Enjuki za Uganda zaafuna omuti omunene ne zikola meeting parliament nga zaagala okwekolera amateeka ne zimalako omwezi mulamba ziteesa zirwana zikuba obutebe nga ba MP. Naye bwe zaali zituuse mu ssaawa eyabuka sipiika n'agamba enjuki nti bannange nteesa nti wabeewo munnaffe agamba omuyembe guno nti gwenywezi tugenda kubuuka kuba tuyinza ffenna okugenda omulundi ogumu olw'essanyu ly'okuddeeka ne tuleka nga gugudde ate nga gutuusizza bulungi. Enjuki emu neyogera n'omuyembe nti honalebo w'ekitiibwa muyembe nti yes tubadde wano okumala omwezi mulamba nti essebo naye twagala onywere twagala kubuuka buli omu addaka. Omuyembe ne gugamba enjuki nti simanyanga nako nti bulijjo kwe muli, simanyanga nako nti bulijjo mukola ki kwe muli, oba mugenda oba temugenda. Allahu akbar. Naawe bw'ofaanana ensi temanyangako nti ogiriko era tejja kumanya nti bagisimyeko kuteekayo gwe kuba yali yeetisse by'olidde ebiyitirivu eno nejjula n'osima endala naye tewulirangako nti gwe gwogenda kuzitowa ki. Ensi temanyanga nako nti kwoli. Eno ensi bagiwa omuggodde ne basima kuno amayinja ne bakola kolansi okuva wano okutuuka wa ne tenuubukangako gwe banaakuleeta gwogenda ogiigira ki. Temanyanga nako nti kwoli oba bakutaddeyo ba tebakutaddeyo be bamanyi. Kigambo nti muli babbi kizitowa okukikozesa ku basajja abali mu myaka gya Seeka Mubajje ne banne
naddala nga muli mu bifo by'obukulembeze ate obukulembeze obw'obusilamu kati twebuuza mwe bakadde baffe tutabayite babbi tubayite ki bwe lubanga olwaleero ekiwandiiko kirabiddwako nga kyakubwa ne mawulire propate z'obusilamu 8 mulamba nga zirugenda olwaddiiro zammwe ze mwakola ne mutunda emaali y'obusilamu bwe zaamala okuzza baakafaya nga ne mubigenda okulugendo olwaleero bitundibwe ku nnyondo mulimu ennyumba z'owekitiibwa Allah masjidi Nuuru Gaddaf National Mosque naye gende bukeere ku machanga baga gumwe emirundi 4 gumwe emirundi 3 gumwe emirundi 2 nga masjidi olwegenze basajja mmwe muli babi bye bino Seka Muzaata byakeera nayimirirako nayogerako navumirira nagezaako kusitula eddoboozi nti bannange mubajja omusajja atunde mali y'obusilamu agimalawo omusajja mubbi abawalimu abamu bayimirira ku bituuti ne bavumirira Seka Muzaata nti kyokola kikyamu abakulembeze tulina bagondera nga mumwine akide egamba nti omukulembeze agonderwa ne bwaba fasiku ne bwaba mwononefu kati mulaba omwononefu wamwe watusiza twamulabanga nga agenda mu State House atetera ne Museveni ne tulo abasilamu abamu ne balowooza oba oliyeya alwana ku mbeera y'abasilamu abamu embeera gye bali okukwatibwa okutulugunyizibwa okuttibwa kumbe bali ku ddiiru zaabwe ne mutunde emaali y'obusilamu ng'abasajja baffe bakadde baffe abaatukulembera mu butono bwabwe bwe baali bategeddemu eddiini baasalawo ne bategeera obusilamu bwabwe ne bategeera ebigambo by'owekitiibwa Allah bye yabagamba nti lan tanaalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun temugenda kukomba ku bulungi paka nga mukutte mu ebyo bye mwagala ne mbiwaayo mu kubuli owekitiibwa Allah bwe baatunula mu ebyo bye baali basinga okwagala batunulira nga baalina amataka ne basalawo ne bagawaayo mu bunene bwago ne babiwaayo mu busiraamu ne bategeera ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam nti ne bw'oba ovudde mu nsi osobola okusigala ng'okyanoga empeera naga nti omubaka agambye atya nti agambye nti idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min 3 ne bw'oba ofudde osobola okusigala ng'okyanoga empeera by'onogamu empeera mu ebyo mu byo mulimu sadakatun jaariya ne bakwata amataka ne bagawaayo basigale nga ne bwe bali babavudde mu nsi eno basigale nga banoga mwe ne mukwata sadakatun jaariya y'abasajja ne musalawo ne mugitunda ne mukwata emigabo gy'obusilamu ne mugitunda ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam atuziiriza ddala okutunda emigabo gy'obusilamu ne tugamba nti alwaqf la yubaa'u emigabo gy'obusilamu tegitundwa wala yuhabu tegigabwa wala yurathu tejisikirwa ne muwaayo sadakatun jaariya y'abasajja nga tukimanyi bulungi nnyo nti alwaqf naw'u min sadakatun jaariya kati sadakatun jaariya y'abasajja ne mugitunda mwenga mutugamba nti tetulina kubayita babbi tubayite ki Seka mubajje ne banno nze mbagamba ebigambo bino mufune poti mutambule nazo mu mamotoka gammwe musule nazo mu bitanda kuba ekijja kino ekibuuzo kankibuuze Seka mubajje ku bubbi bwonna bw'okoze ku maali y'obusilamu otuulaawo n'olowooza ku baana bo bagenda kuwangaalawo batya mu nsi ng'owekitiibwa Allah gw'amaze okukujjulula agikugjeemu abaana bamwe bagenda kuwangaalawo batya ng'ensi yonna ebalabanga ekyenyinyalwa ne bwe bali babakoze ssente ezaabwe nga zitukula nga mpitirivu ensi erisigala egamba nti abo babbi taata waabwe ku ssente ze yabba ezo zebaliko kwe bagagawalidde oteberezaamu obulamu abaana bwe bagenda okuwangala ensi ebalabenga ekyenyinyalwa nkakasa olwaleero oyinayo abaana ababuwala abato abatannatuuka kufumbirwa maka akyagali reasonable agasobola okukkiriza nti muwala waabwe nti ogenda kuwasa waani nti ngenda kuwasa muwala wa Seka mubajje totuleetera kugenda kutufunisa wano buzzukulu bwa mubajje bubbi kubutujjuliza wano ku lujja yeye embeera mwotadde abaana bo olwaleero tetumanyi ki kye baliko gye bawangaalira abaafumbirwa abalina gye bakolera embeera gye bawangaaliramu abakyali ku masomero nga bali eyo bayizi banabe babayimba nti tata wamwe mubbi nga gwe bakuyimbye ebbanga lyonna obbye notuuka ne ku extent nga n'atali musiraamu atuuka okugamba nti siri musiraamu naye mubajje nedda oswadde nnyo gwe n'osalawo okutambula mu nsi nga toliimu yadde akaga nti kaneerekereze wayina akadde akakyusa bino byonna nze natandika okuwulirako sikando y'obubbi
Biliyena nga tukyali bulenzi buto tukyasoma ku Bilali. Lwali lunaku lwakutaano Ssekamuzata najja ku olwo ye yasaaza. Khutuba yonna yali kuggwe nga Ssekamuzata alese fayiro atulaga ebintu by'obusiraamu byonna by'otunze. Ba obi bange Biliyena basobola okunjulira embeera yaliwo ku lunaku lw'ejjuma. Ejjuma olwagga sikafu yali waawo. Ssekamuzata akoze atya ayogedde ki ku mufuti agambye nti mufuti mubbi ate yandikozebwe. Abaanenya ne banenya naye yasigala yanyweredde ku kigambo kye. Wayina akaseera nga tonnaswala nnyo kutuuka olwaleero akaga nti let me step down kandi zayininge naye walemerako ne batuuka okutwala mu makooti ne bakuyimiriza mu kagulike kamu mwe bayimiriza omubbi mwe bayimiriza akutta omukazi mwe bayimiriza buli muzzi wa misango nawe yeeyita nti oli mukulembeze wa busiraamu ne bakuyimiriza mu kagulike kamu ng'abaana abaakava mu ssomero obuwala obuto bwe bukubuuza nti seeka wabba nga gwe tolaba nti kati awo kisukkulumye kiyitiridde kandi zayininge wasigala olemeddeko ng'okyatambula n'obubbi bwo mu nkoofiira n'osigala ng'okyatambula n'obubbi bwo mu jjubba paka nakati bw'aterekereza ataga nti kansigazeemu ekitiibwa ne famire yange oli wa kika ki. Ssekamuzata yabyogera ensi yalowooza nti abyogeza bukyayi nti akasajja kaava embaale kajjira ku mmotoka yante kabbye obusiraamu bwonna kabumazeewo katunze property z'obusiraamu zonna kazimazeewo kajja tukalaba netulaba nti obupale buli waggulu alhamdulillah n'ekirevu ne tulowooza nti ono gwe tufunye ye waffe naye emaali yonna agitunze agimazeewo abantu balowooza ayogeza bukyayi n'agamba nti akaseera k'okuswala kajja kutuuka. Olwaleero osanga oba oli awo yandibaddewo n'alaba nti lakad qultu haqq yayogera mazima akaseera kamaze ne katuukawo naye olwaleero Ssekamuzata Allah ayinza okuba nga yamujja mu nsi naye yaleka abayizi ng'abayizi be baffe n'abalala twamusomako okumala emyaka era bye twamuyigako twabimuyigako ebimu ku bye twamuyigako kwe kulemera ku nsonga naddala ng'oli ku mazima ne bw'osigala na kanzu yo osigala ng'oganywereddeko tugenda kulemerako kati wetutuuse kuba kati otutuusizza ku dead end tugenda kukulemerako paka lw'onootambula n'otuviira we yakoma we tugenda okutandikira kuba buli kimu yaleka akitulaze yaleka atunnyonnyodde obubi bwo n'obubbi bwo era teyakuvaako paka lwe yayingira kabbuli. Ssekamubajje by'okoze bimala ogenda kufiira mu buswavu obutabangawo sirabangayo mukulembeze wa busiraamu aswala kutuuka ku kino kyotuuseko Ssekamuzata yamala emyaka ebbanga lyonna lyawangadde tetwamuwulirako mu sikando yonna yakola bizinensi ezaali sensitive okutwala abantu emakka Ssekamuzata tetwamuwulirako nti yatwala yakumpanya sente z'abalamazi n'abeera mu byonna tetwamuwulirako mu sikando yonna paka Allah lwe yamujjulula yafa n'ekitiibwa kye naye gwe oli wa kika kyagenda okufa ng'oswadde atasobola kuyigira ku banno bafunye enfundikiro ennungi mu nsi nga tebalaze ekifaananyi kibi eri bantu. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti-Molden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers ate nga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 73 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 0 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa aguze n'atunze bagenda kwatagana bajje ku ttaka eri abasenze endagano bwe mala okugwa ng'ekyo kyeraga kati omusajja ono eyagula n'afuna bakifeesi ne bagenda ku bascooters abali ku ttaka eryo ne babonoonera ebintu byabwe bubiryo
bwe babyonona kati ba squatters ne bagenda mu kooti ne bawaabira Supreme Council okubononera ebintu byabwe. Eryo ddoboozi weeriri. Waliwo eddoboozi eddala nga lyogera ebigambo nga mutakaliba nga byagala okusemberera ng'ebyo. Kyempuliddeko bamubuuzizza nti kyemugamba omusajja oli tabanja tewali bbanja, nti tewali bbanja kubanga bazzeyo okujulira. Wabula ekiwandiiko kyenninako kiraga nti omusajja yagenda mu kooti nga yeemulugunya olwa Supreme Council obutatuukiriza ndagaano zebakola ki endagaano gye bakola. Ekiwandiiko nkiina kakati yawaaba omusango omwezi gwa mukaaga. Omusango ogwo gwasaliddwa jjo era kooti neewe okusala kwayo. Kooti ng'eraga nti ekimu ku bibiri Supreme Council ekwate obuwumbi, mumanyi obuwumbi, obuwumbi 10 biliyoni 19. Jukire yagula yasasula obuwumbi bumeka? 3 nga mu bukadde 440 bwembanga serabidde. Kati kooti egamba nti Gogolibo yenna yali makatikati awo Supreme Council biki bye yakola ekola ekimu ku bibiri. Ekisookera ddala esasule omusajja oyo obuwumbi 19 mu nnaku 30. Ekyo mukitegedde? Mu nnaku meka? Akawumbi mukamanyi? Akawumbi ogatta obukadde 10 emirundi 10 noweza akawumbi noddamu n'ogatta obukadde 10 noweza akawumbi ako kubiri. Kati 10 buwere bwongereko 9 ne sente zigwamu. Ne bakiteekako zamanu nga muhaddadu, ekiseera nga kikomeke ennaku 30. Ne bagamba nti senga ennaku 30 gayiseewo nga Supreme Council tewaddeeyo buwumbi 19 ne sente zigwamu. Properties zino wammanga omusajja oyo waddemba okuzikwata azitwale azitunda gyemu sente ze. Property esooka ye Masjidi Nur, oba bakagitunda emirundi emeka bannange yo buli lunaku bagitunda. Gwe mulundi okusoose nga muwulira nti bagitunze, buli lunaku yo bagitunda. Masjidi Nur ekyo ekizimbe kyonna nga bwokiraba poloti eyo, oyo omusajja agikwate ye property esooka. Eyokubiri lyettaka erituddeko ekitebe ekikulu ekyobusiraamu, lyettaka erituddeko ekitebe ekikulu ekyobusiraamu. Anti bali bagamba ttaka, teboogera ku muzikiti, bagamba ki? Ttaka. Ezo meka properties? Property endala zonna nosava ttaka liri ntebe awo. Ntebe si ntebe mu kyalo eri, ntebe mu tawuni. Olwo omusajja akwata ebyobugagga ebyo byonna anoonya ki? Anoonya kukuŋŋaanya obuwumbi bwe 19 naye nga yasasula obuwumbi 3 mu obukadde 440. Bwe mbanga serabidde. Property endala eri mu kibuga Ejjinja, Jinja City. Property endala eri Mbale municipali, ezo meka? 5. Property endala eri ku Hoima Road awo. Property endala waliwo ekitongole nga Supreme Council ekirinamu emigabo. Ebyo byonna birina mu kiwandiiko ekyasindikiddwa. Supreme Council ng'erinamu emigabo. Omusajja oyo n'emigabo egyo agikwate ng'akuŋŋaanya obuwumbi bwe
19 ne sente zigwamu. Tekibangawo mu byafaayo by'obusiraamu okufuna okusomoozebwa okufaanana bwe kuti okutuuka n'okukwata obutereevu ku kitebe ky'obusiraamu tekibangawo. Amini bw'amala okuwaayo ebintu ebyo kijjukirwa nti ekyo ekifo kyateekwawo muganda wa famiiri yajja n'asiŋŋana nga abasiraamu tuli momboze, tetulina kafo konna mu kibuga Kampala. Abakulembeze abaaliwo ebiseera ebyo abasiraamu babakulembereranga mu bubinja. Naga nti tekisoboka, sookera ddala n'ateekawo obukulembeze obugatta abasiraamu ba Uganda. Mutegera Buganda bwe yamala ekyo n'ateekawo ekitebe we tunaakuŋŋaaniranga nga kyekitebe kyaffe ffenna, n'ateekawo ekifo ekyo. Ebyo byonna Amini yabigulanga ssente, kibyali byabwere nti yatwalanga butwazi, yabigulanga kashi. Era abasajja abakulu abaaliwo ebiseera babimanyi bulungi nnyo. Era Amini wagendera yali atandise okuzimbawo masijidu, ekyo temukimanyi? Ffenna twagenza okukula okufuuka abasajja abakulu, awo waaliwo omuzikiti ogwali kuzimbibwa era twagendangawo ne tugulambula. Seeka Mbajje bwe yajja n'akolagana ne Gaddafi ne bakkiriziganya okuzimba omuzikiti ogwo ne baguzimbawo, wamu n'emitawaana emingi gye twafuna mu kaseera awo nga Amini agenze. Tewali yeetantala kukwata ku kitebe kyaki kya busiraamu, taliiwo. Ebizimbe bingi Amini bye yalekanga awadde abasiraamu. Era olumu nalina omusiraamu omu twali waggulu eyo mu kibuga Siraaju Kipampa, n'agamba nti akazimbe ako kalaba nti naam, ako kaali kazimbe ka busiraamu ddala, naye bakatwala. Poloti nyingi ezaali mu Kampala nga za busiraamu ezakola ki? Ezatwalibwa n'ebizimbe, naye tewaali yasonga mu kitebe kya busiraamu nti awo tujja kutwalawo, kujjako ekiseera kino. Nga Seeka Mubajje ne bayivu banne ne bali mu Supreme Council. Kituswazizza nnyo ffe abasajja abawalimu abasomye ku busiraamu. Wallahi twali badde tetusuubirwa kukola ebibwe bityo. Bakadde baffe abasajja abakulu abaali bataasoma busiraamu kiri awo bakomanga ebintu by'obusiraamu. Kino kya busiraamu.